Ate mulowooza Alien Skin takubidde Crystal Panda n'amukwata n'alyoka ate ne batandika okwogera n'amugamba naye mwana boyi wange ng'ondi bubi ki ekigenda mu maaso n'amugamba naye najja ku Mpere Festival mu budde bwange era natuuka mu budde bwennyini obwali obwangu bw'okupafominga ate nga mujjukira nti Crystal Panda we yabadde atunyumiza emboozi tanalaba vidiyo eyo genda ate ku channel yange obere ng'ogiraba yatunyumiza n'agamba nti Palaso yalina gy'alaga kati we yajja n'asaba nti bamuwemu katayimu abo bamufikisingewo ko katono ko Panda weekali tusobole okunyigawo kati awo wonna ebbanga Palaso lyamala ng'ayimba awo we wali obuvuyo bwonna obwagenda maaso okubeera nga Alien Skin ne banne babeera nga ate bayimbira emabega eri nga ate nono wa performinga ate olutalo ne lumala ne lugguka naye nga mukwano I welcome you to my channel. This is Patricia's latest and it is Trisha here. Make sure that you don't forget to subscribe, like and share. Tap the notification bell obeere nga ate ofuna notifications buli wentekayo video empya ku eno channel. Katulabe ate Alien Skin kyagamba Crystal Panda ne Panda ate kyamuddamu. Nnyingira nnyo ndionyingira nnyo ate nga guwampeta essaawa 5 n'ekitundu essaawa zinatuukako obudde bwe butuufu naye kalinze baboyi bange mbamba manyi bye mubeeramu ebyo jasi ekubidde kugambako mwana apenyuya naye kati bw'abeera gwe ne bakuwa omuntu nakukubira bw'atyo n'agamba happy new year mbuulira ddala obeera ogenda kwavinga ka happy new year oba akantu kakutuulamukko wali naye ng'ate byebyo Alien Skin bw'atyo bw'abadde ne Crystal Panda naye nga nkujjukiza nti teweerabira kubanga ate osubscribinga olikinga n'okusharinga tapping a notification bell obeere nga ate ogetinga notified buli wentekayo video empya ku eno channel. Thank you so much for watching. Bye bye.